ali ku Mabirizi Herbal Products mugamba mutya kansubire muli bulungi. Nze Senga Mabirizi nannyini birungo. Kakati no olwaleero muyinza okwebuuza Senga aliridda wa atera kukwatira mu bifo biki? Mbalese ku ddagala. Mwenna mwawulidde mwalabye ku vidiyo ene omwami gye yagambye muwunya wedda sira na mazina gammwe wedda mpulira kisu kye mukola ki temuvaamu. Kati twagala abaana abo oba naawe omuntu ali eyo ng'olina ekizibu ekyo eddagala lino twagala mugambe Senga temutuwa ddagala tuli baweera bwereere gwe kenyini bugayaavu kugenda kulinoonya kulikozesa nga okola ki we kugamba. Kati wano wenyimiridde waliwo kye bayita ebbombo. Ebbombo liri wano. Bombo lino eno ddagala lijjanjaba endwadde nnyingi nnyo naye ate endwadde esingira ddala kafulu mu kuwonya oyo omuntu awunya ekisu ekibi. Ne woba owunyanga embuzi ennume ebbombo lino likivumula gyokka nga toyongeddeeko kintu kirala kyonna. Era gwe wenna ayina ekisu ekyo ebbombo lino eno lyekwate olikola otya nno? Onoga ebbombo lino nga liwerako n'oteeka mu mazzi n'oyenga mu bbaafu n'ogenda ne weekuusa. Kino kyekifuuka ekyangu ekyo naddala mu nkwawa omubiri gwonna n'okola ki ne weekuuta n'eno yonna mu mpataanya n'obeera nga weekuuta. Ebbombo likuyamba okubeera nga obeera ne smell ennungi ng'owunya bulungi nga tewali n'omu akweraliikirira. Ebbombo ddagala ate nga ly'amaanyi naddala abali eyo nga oyina ekifuba. Ebbombo lino likutula akafuba ak'omunda. Ekifuba ekyo kitakutuka ebbombo lino likozese. Osobola oddikwata n'oteekamu omubisi gw'enjuki n'onuunako. Ontegedde bulungi. Ebbombo ddungi ku musujja kubanga likaawa. Bw'olikwata n'oliyenga n'onywako owulira bulungi ddala. Ebbombo lino eno tusobola oddikwata ne tuligatta n'eddagala eddala ne tukolamu sirapu ewonya omusujja. Gw'atamanyi babikola jangu onneebuuze byonna ojja kubanga obisanga ku Mabirizi Herbal Products Limited. Nze Senga Mabirizi. Ddagala lingi nnyo ery'okubatuusaako. Ebbombo lino eno ndireese lwa nsonga abaana bali be bayogeddeko. Gwe wenna ali eyo vidiyo wakoze eki? Wagirabye ng'eyitingana. Lwaki owunyanga ate eddagala togenda ddirinye na nnyonyi okulifuna? Ddagala liri wano bbombo muliyina mu nsuku zammwe gye liri, mu nnimiro zammwe yonna gye liri, n'emmanju w'ennyumba yo. Bw'oba tolimanyi buuzaako ku muntu alimanyi alikubuulire nti ebbombo lyeririwa ajja likuleetera ayiraga. Abantu abasinga tebalina ttima. Ogenda nakulagira bulungi eddagala ate n'olikozesa. Kozesa ebbombo owone akasu. Kozesa ebbombo owonye bulungi. Kozesa ebbombo obeere mulungi ng'omuntu wetakola kita kwennyala. Naye tewalabira singa oba olikozesa ebintu bino ebifo bino bikole ki? Biyonje. Kubanga nayo bibeeramu webanga bikyafu n'onaaba ate lino ebbombo liyinza obutakwera kuba nalyo lireetera ekifo ekyo okubeera nga kikola ki? Nga kiwunya. Sooka obirongoose bulungi nnyo wenna wansi weerongoose onaabe lino ebbombo. Bw'olikozesa ng'olyekuuta n'eno gw'omukyala oba omwami ddungi nnyo mu kuggyayo lwe tuyita oluvuuvu olubeera wansi. Bwe weetakulaba bati n'obeera ng'ovaayo oluvuuvu. Ddungi nnyo mu kukola sikiini, ddungi nnyo mu kutula ekifuba. Likwate teekamu omubisi gw'enjuki, entangawuzi byonna gattamu obeere nga ate onywako. Ekifuba ekyo kijja kukutuka. Nkugambye tulikolamu ne sirapu eziwonya omusujja. Ate gwe omwana ng'akubiddwa yaabwe kumuwa ebikaawa ebbombo kyekimu ku bintu ebikola ki? Ebikaawa. So w'okayenga bw'oti n'okamuyiwa munda kirungi nnyo anti yaabwe zitya nnyo ebintu ebikaawa. Ow'ekifuba osobola okuliyenga lyokka okunoga bino ebikoola n'okunywa n'oggyamu otwo otuzzi n'okola ki? N'onuuna amazzi ago gakaawa naye ate gawunya. Weekumire ku Mabirizi Herbal Products Limited. Nabagamba nti nsangibwa Mulago Kubbiri opposite ne Wakakande. Byonna by'oyagala ojja bisangayo ebikwatagana ku kwejjanjabisa obutonde naddala mu nsonga ez'omu kisenge. Namba y'essimu eri 07 04 73 14. Nze Senga Mabirizi weekumire ku Mabirizi Herbal Products Limited.
tovaawo ate osharinge. Mbagala nnyo, mbeere bulungi.